Kakati n'olwekyo me when I'm speaking about things listen because I know Shamim Malende ekyabaawudde nebba Shamim Malende teya upgradinga bbaawe yafuna ssente omusajja n'asigala nga mwavu tosobola kubanga oli member wa parliament nga bbaawe yakukwatira ensawo omuvubuka abadde akola mulimo ki bbaawe adde akola Shamim ayiya n'ewaka yabadde afumba nga musajja ebweru mukazi ewaka ako okufumba baakulimbye ate afumba ddinga nga omubaka baba agenda okusisinkana baabeera ku mulyango maama nyingizaani eyo tebalaavu abadde nga personal secretary tekisoboka obuzibu bwonna we buva empower your husband Shamim yali alina kukolera ki omusajja yali alina okukwata ssente kubanga omusajja ono takyamweyawulako essente ze bafunye baali baavu nnyo Shamim yali mwavu ne kaadi eyo okugimuwa omusajja oyo yamuteekerawo nnyo embeera ku kitebaawo oyo omusajja gwe muvuma yayamba nnyo Shamim Malende mu kalulu kakati olwaleero gw'oyita omubbi oba atoola ku zammwe ze mwakoze kakati failure to upgrade kabe mukozi waka mugulire akasimu mu upgrading nti amaka gagenda okukolamu atuukane n'amaka mwagenda exactly naye n'osanga osigalo ng'agubye mu maka g'omugagga nti mulya emmere endala naawe osigala alya ndala ebyo bakyabikola ku mulembe guno nti awo sigalo tatuula ku dining table abafumbira namwe kwe mutuula oba kyegezaako kunnyonnyola nkutegeera kati Shamim Malende ekyamuleetera obuzibu omusajja naye yategedde tebagenda kuwangula bubaka bwa paalamenti yakitegedde ekyakimanyi ne yeetooloolerako ze yeekoze eki ku ssente zaabwe kwabadde asabira ssente mu linnyambo lya Shamim Malende husband byakola gwate ebyo bijjawa Shamim yabyeyogerera tyakolagana naye akolagana naye ati is on risk abadde asabira ssente mu ssimu mannyage accounts ze ez'emitimbagano omwami yamanyi password yes ye yabikolera omuntu yenna Saimo gw'ovudde naye mu bwavu yawukana naye buki bulungi kati akakasajja katwakagoba kaddewa